Nzizo okwogera ku tteeka erya sovereignty bill oluvannyuma lw'ekisi bbiri mbadde sewulya bulungi ky'ovula bw'obadde tondabanga nakyenkola. Ekindeese okwogera ku tteeka lino buli omu lyavumirira etteeka lye baleeta eryagala otufuule momboze mu nsi yaffe. Ngenda kuwanze ndi wa byafaayo. Wuliriza ebyafaayo bino ogyemu ekyokuyiga. Ngenda kwogera ku tteeka lino nga nkozesa ebyokulabirako by'abantu babiri. Omusajja aleese etteeka eryo y'ono bamuyita Kiryowa Kiwanuka. Ono ye ssaabawolereza wa gavumenti ya General Museveni bamuyita the Attorney General. Ono ye muwabuzi ya gavumenti ya General Museveni ku nsonga z'amateeka. Aba minisita mulamba. Ono gwe ngenda okwogerako. No. Ono bamuyita Jolejo Kiwanuka. Ono Jolejo Kiwanuka abatamumanyi ye jjajja woono. Omusajja ono Amini yamutta 1972. Kyali kitya? Kankwe ebyafaayo by'ono otegeere sole bulungi. Jolejo Kiwanuka ono ye munnamawulire wa Uganda eyasooka okuba recognized mu nsi yonna. Ye musajja munnayuganda eyasooka okukola olupapula lw'amawulire wano, the Post, the Uganda Post. N'akola n'olupapula olulala, the Uganda Express. Omusajja oyo olupapula lwa Uganda Express, gavumenti y'ebiseereze ez'abazungu we baalumulemesa erinnya Express n'alifuula mu ttiimu y'omupiira gye muyita Express FC. Ono ye yagitandika. Owulira ebyafaayo by'omusajja ono. Omusajja ono Jolejo Kiwanuka be baatandika Democratic Party. Yali musajja wa maanyi mu byafaayo by'ensi yaffe, munnamawulire ate mulwanizi wa ddembe. Idi Amin Dada bwe yajja 1971, Jolejo Kiwanuka yadduka mu ggwanga lino n'agenda e Nairobi 1971. 1972, e Nairobi eyo bwe yatuuka yafuna hotelo gye yalimu, nga mu hotelo omwo mwafuna abantu abamuweereza ku ssente, n'akola omulimu gwe ogw'amawulire okwogera eri ensi yonna okutegeeza embeera eri mu Uganda embi mu bukulembeze bwa Idi Amin. 1971. 1972, gavumenti ya Idi Amin weetegereze yaweereza abajaasi baayo ne bakwatagana n'abajaasi b'e Kenya ne bagenda ku hotelo eno ne bawamba omusajja ono Jolejo Kiwanuka. Ensi yonna yavumirira ekikolwa kino. Kenya kye yakola okukkiriza Uganda ereeta abajaasi baayo bawamba omuntu anoonyeza obubudamu. Gavumenti ya Idi Amin bagamba nti nedda, omusajja ono tumukutte lwa nsonga eri mu ggwanga gy'abadde asinziira okwogera. Abadde ayogera ebigambo ebibadde byonoona erinnya ly'eggwanga lyaffe oba eggwanga lye. Kati kitegeeza ebigambo bye abadde alya mu nsi ye olukwe ne bamuleeta wano. Okiwulira? Bwe baamuleeta wano ono Jolejo Kiwanuka baamutuusiza Makindye. Baatulugunya Jolejo Kiwanuka waayita omwezi gumu n'ekitundu ne badangirira ensi nti bamusanze afudde. Ensi bwe yavaayo era yonna kuba yali amanyikiddwa mu nsi yonna neevumirirwa ekikolwa ekyo ekyokuba nti baamusse. Gavumenti nga bwetebula bantu bagyogerera abasiru. Gavumenti ya Amin yagamba nti nedda, alabika yakoowa nnyo olugendo lwe baamuvuga okuva e Nairobi okumukomyawo wano n'afa. Abantu baavumirira ekikolwa gavumenti ya Amin kye yakola okuwamba omusajja oyo n'emukomyawo wano n'emutta. Yali amanyikiddwa nnyo mu by'obufuzi ne mu by'emizannyo. Ebyo bye bimu ebyaviirako abasajja ng'aba Archbishop Lumu okuttibwa kubanga bangi baavaayo ne bavumirirwa ekikolwa ekyo. Wegyeweredde omwaka gwe baamutta 1972 kye neerabidde okugamba gwe mwaka ono mwennyini gwe yazaalibirwamu ono muzzukulu we. Ono lwe yali aweza emyaka 52 bukyanga azaalibwa, kitegeeza 52 bukyanga batta jjajjaawe. Gavumenti ya General Museveni ono nga ye Attorney General yava wano e Uganda nayo neekola ekikolwa ekyakolebwa gavumenti ya Amin. Bwe yasindika abakwata mmundu ne bagenda e Kenya ne basalako hotelo omwali Kano Kiza Besigye nga wakayita emyaka 52 nabo kiri kibeerewo. Ne bawamba Besigye naye mu hotelo ne bamukomyawo wano. Ensi bwe yakivumirira gavumenti ya General Museveni ng'ekulemberwa ono munnamateeka waayo bagamba nedda kyali kisaanidde. Era Besigye naye bwe baamukwata okuva e Nairobi mu hotelo baamuleeta baamutwala Makindye mu balakisi y'e Makindye jjajjaawe gye yafiira ono. Besigye naye n'abeera e Makindye eyo nga ye kati omukisa gw'alina nti baamugye Makindye n'agenda Luzira naye era naye yali afiiriddeyo.
naye nga muzzukulu w'omusajja oli eyakaabya ensi yonna nga bamuwambye agamba kino kirungi nga exactly ekyali ku jjajjaawe kyekituuse ne ku Besigye naye kati ono ye munnamateeka wa gavumenti ekikola. Bwe wayise emyaka 54 muzzukulu w'omusajja oli Amin gwe yawamba olw'okubanga ayogera ebigambo okutegeeza ensi ebikyamu ebiri mu Uganda. Muzzukulu we akoze ebbago ly'etteeka mu Uganda erigenda okusibanga bannansi bwe banaabeeranga wabweru wa Uganda ne boogera ebigambo ebitasanyusa gavumenti. Kikulaga nti muzzukulu wa Jolejo Kiwanuka kati nga ye Attorney General munnamateeka wa gavumenti akulaga mu magezi ge nti Amin kye yakola okukwata jjajjaawe nga adduse mu Uganda ayogera ensi okulwanira bannayuganda nga asinziire Kenya kyali kikyamu. So Amin yali mutuufu okumukwata era leka tukiteeke mu mateeka. Olaba obusiru oba byendogera mu bitegeera birimu amakulu. Tambuza message ensi etegeera obusiru obuli mu nsi muno. Ensi yafiirwa abantu bangi olw'okuvumirira ekikolwa ekyo. Ono asazeewo kibeere mu mateeka kati. Amin kye yakola okuwamba jjajjaawe olw'okubanga nti yali ebweru ng'ayogera ebigambo bibi ku gavumenti eyali wano. Ono asazeewo aleese etteeka akooneramu Amin kye yakola nti kyali kituufu okutta jjajjaawe nga bamuwambye e Kenya. Jjajjaawe ono bwe yali e Nairobi yali yafuna abantu eyo abaali bamuwaako akasente okubeerawo n'aweereza n'abantu be yali yaleka wano e Uganda. Ngera asala amagezi n'aweereza wano sente. Etteeka ly'omusajja ono likulaga nti si kituufu 100 ku 100 bannayuganda kuweereza wano sente weetaagibwawo omuwaatwa. Kati n'omubuuza singa gwali mulembe gwa Amin jjajjaawo n'aweereza sente ne bategeera nga ziva wa jjajjaawo, minisita ow'omulembe gwa Amin yalikiriza nga sente ezo bakitaawo ne basenga abo ne bazifuna. Bannange mubeeremu amagezi nammwe. Imwe mwenda kuba na bwongo otise muzira bwongo. Ubwongo muli Kiwanuka. Style up. You are such an intelligent lawyer. Don't forget your roots, your blood. Nzo omusoga Maganda. Ninze ntegeera ebyafaayo bya daadaawo. Henwe Maganda Matiya Kyolo otudde. Nze nkuwa byafaayo. Njagala olaba obusiru obuli mu nsi nti basobola okukutta olwaleero. Ne wayita emyaka 10 muzzukulu wo n'aleeta etteeka eriraga engeri gye baakutemulamu nti yali ntuufu. Kyekiriwo kati mu Uganda ly'etteeka lino alireese y'ono Attorney General yagambye lirina okuyita ng'etteeka eryo buli kimu ekiririmu kyekyaviirako jjajjaawe okufa. Jjajjaawe empapula z'amawulire the Uganda Posta ne zifa. Empapula z'amawulire zaasookawo ne za munnansi ne zifa. Express FC kubye yakola mu Uganda kye tukyalinawo tiimu y'omupiira gye yatandikawo Express FC. Kati muzzukulu gwe bayita Kiryowa Kiwanuka aleese etteeka erikulaga nti Amin kye yakola okugenda e Nairobi n'awamba jjajjaawe olw'okubanga yali ayogerayo ebigambo ebitasansa gavumenti ya Amin kyali kituufu. Tambuza message eno muyige ebyafaayo. Henry Maganda Matiya Kyolo otudde. Amateeka gano agajja nga gali just selective olw'okubanga ffenga National Unity Platform twate tufuna sente za gavumenti naye mwewuunyiza engeri gye tuvaayo ne twogera. Oluusi tujja na wano nga neddata omunoonya ne tojja kutambula nga buli omu omukuya ati munaye empaayo omutwalo. Naye ne tuvaayo olw'okwagala ensi yaffe. Oluusi neebeerayo Muganda okatongole n'asinziira mu Australia n'agamba Maganda nti ninze brigadier nti omutwalo guugwo ogula data. Kati ekyo kibaluma balaba twamazeeko tutya era kabaleete etteeka. Twamazeeko tutya mu kulonda kuno nga tetufuna sente zaabwe simanyi ziri ez'ebibiina naye ne tumalako nga ffe twogera teri atusasula. Bannaffe bakuze kampeni eziggwako kabaleete etteeka naye ng'etteeka lyaleeta mwennyini oyo alireeta lyennyini eryo alinga akoona ku sitampu ku ngeri Amin gye yattamu jjajjaawe. Wangala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja. Olaze nnyo abantu bangi nti basiru. Ninze Henry Maganda Matiya Kyolo otudde.